Omukungu mu kitongole kino David Nyakundi agamba bagenda kusisinkana n'ekibiina ekigatta abantu bano bateme empendo okulaba butya bwe bayinza okuyambibwa. For 20 years in one day is in itself a risk because more than 90% is that this money will be wasted in the next year or two. And yet the idea of putting this money aside for 20-25 years was not to use it for just a year or two. It was meant for... Nyakundi agamba si bano bokka be beetaaga okuyambibwa wabula n'abantu bonna abakola naye nga tebatereka nsimbi zaabwe. Ategeezezza nti abawera ddala obukadde 15 bakola naye nga bangi ku bo tebeeterekera bukadde bwabwe. Economy and in the informal sector. That I could mean in transport industry, there are people who are trading, agriculture, and many other people. Now, the schemes that we have currently are not designed to accommodate those in the saving arrangements for all age. Agambye nti mu kiseera kino bali mu kwekenneenya nkola eza NSSF balabe engeri y'okuyamba abakozi bonna.